wakati ng'eggwanga lya Uganda liri mu kiyongobero ekyawaggulu era ng'abantu buli omu atula bufofofo wamu n'okubeera nga yeewuunaganya olw'enjega eyagudde mu ggwanga oluvannyuma lw'abaana abasukka 20 ab'essomero eryo erimanyiddwa nga King David erisangibwa wali endejje. Abaana bano abatokomokedde mu kabenje Kapchora wabula ate ebigenze maaso okubanga bivaayo enkya y'olunaku olwaleero byongera okubanga byewuunyisa nti wakati nga abaana b'abendi bavudde mu bulamu obw'ensi eno mu ngeri eyabadde enzibu ennyo ate enkya y'olunaku olwaleero ku ssaawa 4:30 baana bali bafiiridde mu baasi era nga ebimu ku byo kwabaddeko obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu. Naye ate wetutuukidde enkya y'olunaku olwaleero baasi 2 ku ssaawa 4 ez'okumakya ate zikwatiddwa nga baasi zino abagoba baazo bakoze ensobi ezimu obanga ezimu ku nsobi ze bakoze zeefaananyiriza n'ezabadde ku baana oba baasi eri abaana mwe baguliddemu obulamu. Enkya y'olunaku olwaleero poliisi y'ebidduka ekutte baasi 2 era nga baasi zino zibadde zitisse abaana ng'amabidde enkya ya leero nga 17 Julayi 2026. Jjukira abaana baafudde ekiro kya jjo kyokka ku makya amasomero 2 gakedde kubeera nga gateeka abaana baago era mu baasi ne gabatikka ng'amabidde ne gabasindika era bagende ku trip. Baasi zino zisaliddwako poliisi era nga babadde batwala abaana ba St. Kizito Primary School ku tuwa. Kati poliisi bweyimiriza baasi zino 2 bakutte badriver abazibaddemu. Omu ye Kimbugwe Aliya yabadde avuga UA 092AS eyo gy'olaba. Eyo baasi esangiddwa ng'erimu abaana 110 nga babatisse nga mabidde. Ate baasi eri gye nsoose okulaga ebadde evugibwa Muteesaasira Abubakari yabadde driver waayo. Eno number plate yayo eri UAN 619X. Ono bamusanze atiisa abaana 97 mu baasi eyo. Kati baasi zino okutuuka okubanga poliisi y'ebidduka ezikutte bazikwatidde awo ku golf course. Ebitaala bibadde biyimiriza emmotoka zonna kati ne baasi zino we zibadde ziyimiriridde abasajja kwe kuzisalako. Era bino byonna okukwatibwa kwa zino bikonfamingiddwa omukulu SP Kanandra Michael ku lw'ebyamawulire okuva mu kitongole ekyo ekya poliisi ey'ebidduka. Bano nno we babagombyemu obwala babatutte kipayopayo paka ku CPS era bagenda kuteerwako emisango egy'obumenyi bw'amateeka naddala mu line ey'ebidduka bamaze okubanga babakwata era mu bbanga eritali lya wala bakutwalibwa mu kooti. Nkugambye bino byonna we bigendedde maaso n'okubanga biba ng'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero abazadde mu ggwanga lyonna bakyali mu maziga ag'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'abaana 20 abaluguzeemu obulamu mu kabenje akabaasi eyagudde n'esirituka ne yeevulungula. In fact wentukidde eddakiika eno ku 7:30 okubanga nrecording emboozi eno nga omukulu minisita w'ebya education oba ow'ebyensoma mu ggwanga Honorable Jesse Muyingo avuddeyo n'alagira nti mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu trip ziyimiriziddwa oba abaana okugenda kulambula tebikyaliwo. Ebyo basoose ne babijjawo oba ne babiyimiriza nga bakola okunoonyereza ku kiri ekyabadde wabula enkya y'olunaku olwaleero ate baasi zenva okulaga kati zikwatiddwa ng'abasajja sebo bali mu kuzivuga batwala baana ku trip naye nga babatisse nga mbidde. Wabula ekibuuzo kiri kimu ddala badriver bano be balina okukwatibwa
olw'ensonga bo tebagenze ku makubo nga bakuŋŋaanya baana nti bayingire ŋŋamba zino emmotoka ezikwatiddwa leero oba n'abakulu b'essomero balina okuba nga bakwatibwa olw'ensonga be bakwata ssente nnyingi ez'abaana bwe bamaliriza ate ne balagira badriver batikka abaana bano akabindo. In fact driver tasobola kutikka abaana kubajja ku ssomero nga headmaster oba head teacher w'essomero eryo takkiriza, era abaana n'okubabala basooka kubabala ne babalaba nti beetisenga mabidde wabula nnyini ssomero n'agamba tugenderewo olw'ensonga baba baagala okuseevinga ssente. Simanyi oba ekyo kitunuuliddwa oba kirowoozeddwako naye nga bba abakulu babakutte. Just imagine nga ekiro abaana b'abendi bakava mulamu bw'ensi eno ate bannannyini ssomero abalala ne batikka abaana enkya ya leero mu nkula y'emu nga babatisse mu bungi obutegambika. Lwakuba ekyenjawulo nti kuno baasi emu ebadde yeerabika nga ekyali mpya eri mu mbeera nnungi ddala, eri ey'okubiri yebadde erabika nga ekulubuseemuko. Kati nno awo nga tuvuddewo honorable omukulu Balam akyagenda maaso olw'okuba nga akola okutalaaga kwe wano na wali. So zize busiiwo mu kyalo eno kulaba oba mufuna empeereza ya gavumenti nga minisita wa gavumenti z'ebitundu. Njagadde kumanya oba abasawo we bali oba bannansi babakolako ekizibu kyendabye kyekiri kufe tetunabongererako bitanda. Nja kusaba pulezidenti nena mutegeeza kyendabye wano abayamba ayongerewo wadi abakyala muzaalira muzaala bulungi muzaala muli fatayo. So ngenda kumusaba president ne minister w'ebyobulamu ne PS w'ebyobulamu tukwataganire wamu ne local government tongereko wadi yamwe y'abakyala muzaalira kuba bangamye mwine ebitanda 18 naye abagala okuzaala mulinga 40 olwaleero. So abalala bali bebase ku floor ya katusabe tujja bitereeza kali mukama b'omukisa. Kabadde kaseera kakusiibula wabula omukulu we yabadde mu bitundu by'embaala eyo malwaliro ag'enjawulo yagenze maaso olw'okubanga abagwako kiyifuyifu ssaawa 8 ez'ekiro mu Matumbi. Yagenze okutuukayo ng'amalwaliro gano balina akakodyo ke bakola bawandiikawo abasawo ab'empewo tugeze ne bateekawo abasawo nga 5 buli musawo ng'asasulwa akakadde kamu n'ekitundu wabula nga abasawo bano mu mazima tebaliiyo. Ekitegeeza nga ssente bwe zituuka abakulu bano abali mu malwaliro gano be bazimeketa ne sekumeketa yenna olwo ne kireetera okubeera nga abantu abalina okubeera nga bafuna obujjanjabi bajja ku ddwaliro ne basanga nga tewaliiwo basawo babakolako wabula nga ate gavumenti ssente zo ezisindikayo era ekimanyi bulungi nti abantu beeyo bagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo wabula kigenze okuzuulwa nga teriiyo basawo abo basuubirizibwa nti gye bali kyokka ng'ensimbi bazirya. Who were posted but never came. The 5. Probably excellent. Yeah, Honorable Minister is my predecessor. Was in charge sometime. He went to school and he has come. So most of the challenges I'm also undergoing. I think he also underwent some. So what challenges have you had in this hospital? During your time, how many of those staff did you have? Thank you, Honorable Minister. I've been here since 2014, December, when I was recruited into local government. And that's the time my colleague here, then just abandoned and left. At that time was Dr. Wanyani.
on Bosco, who is now a commissioner, and left the current DHO. Now, by that time, things were not clear. Actually, up to now, the files, you would hear people are transferred here, but then You never see them physically. you never see them physically, you don't know the files. So that is what happened during that time. So you see the files here, people have been transferred, but you don't see the physical people. So Yeah, people walking here as ghosts. now, yeah. So actually, those days you will not be even able to find who are those posted to this place, who are those who have reported, because you only find few reporting. But prior wouldn't get those files. The good thing currently now, they send files to here, but those days there would be no files, so you would not gauge who are those are here. But I would only hear that there are some number of staffs. I think at one moment we were told this place was full with medical officers, and then I couldn't tell who are there. Bakulu bakiranga bewozaako nga n'ebimu balaga nti balinga ababadde tebakimanyi, wabula nga ate zo ssente zibadde nga zijja era ne zigenda maaso olw'okubanga zisaasaana gye zirina okubeera nti zisaasaanira, wabula nga ate tezikola ebyo bye zikola. Honorable Balam agamba nti ye waakusigala ng'akola bino byonna newamubanga mugamba ki oba mu kugambayo kutya, waakusigala ng'agera mu maaso olw'okufaakuuza abali ake mu mbeera yonna gy'anaaba asobodde. Okulaba abalwadde embeera gye balimu n'empeereza y'emirimu mu ddwaliro lya gavumenti kinenyamiza nnyo okulaba nti mulimu abasawo era ab'empewo 5 abafuna omusala okuva mu Julayi omwaka oguwedde okutuuka olwaleero nga batwala buli omwaka $1.5 buli mwezi nga bazibba, tebalina kibwe bakoze naye nga bo bazibba. So okufiira $7.5 million buli mwezi bwe tuziteeka mu mwaka zibeera kumpi miliyoni kumpi 8 plus oba 9. Ezo sente nnyingi zalibadde zizimba waadi kubanga tusanze abalwadde nga beebase wabweru awo, beebase ku floor, balina ebitanda 18 naye nga kino district nene eyambaale ate tulinako ne Manafa ne Butaleja ababaliraanye bonna abalwadde babaleeta wano. So njagala kulabulamu abakozi ba gavumenti, abakulira amalwaliro, abakulira amasomero, mwenna mulekera okukola payroll z'empewo, kuba ogamba payroll n'oleeta abalwadde abataliiwo ne batwala omusaala gwa gavumenti n'ogamba bagenze kusoma okuva mu Julayi omwaka oguwedde, ate nga oweereza fayiro mu Julayi nyini n'ogamba mbaweereza abazaawo naye bagenze kusoma ekyo kibba nsimbi. So tugenda kukola audit detailed ya district zonna ezikola Bugisu ne Uganda nga tuteesa amaanyi mu Bugisu, tumale Bugisu tugende Ankole. Twagala kulaba nti obuwuli bw'enguzi ne ssente n'okunyaga ssente z'omusolo obutaziwa kitiibwa kirina okukoma. So tetugenda kwebaka, kino ekisanja si kyakwebaka, muzeeyi yatugamba nti kisanja no more sleep. Kati temumbuuza lwaki omuminisita saawa zino toneebaka. Tulina okukola, tulina okugwawo nga abayeekera ne tulaba ekituufu, sagala kwepa lugambo. So njagala kwebaza abadokita bano bakoze bulungi kuba basanze balina abalwadde waadi ebitanda 18 bijjudde ne ku floor waliwo abalwadde abalala 28 abagala okuzaala nga tava ne mu theatre okuzaalisa omwana omu. So bano abasawo bazira, tubasabire, tubasupportinge ku lwa gavumenti nja kutegeeza president wamu ne cabinet ne ministry ya health nti kiseera kituuse health center yamwe tujongereko wards okusobola okuaccommodate nga numbers nezeyongedde. Mukama abawo omukisa mwebali nnyo. You want to say something? Okay, you can say something. Okay. For us, we are glad to have received the minister, but unplanned, but on spot check, because that is his mandate. And we are happy that you find us when we are working and maybe still the small resources. And our focus is to serve the wananchi of Uganda.
So our request, like I'll put it, have challenges of infrastructure, staffs. You have seen there are very drugs, there are very many things that we need support from government, such that we can move forward. Thank you so much. God bless. Doctor, how do you feel to be an in charge of a staff who have never reported since July? I feel you cheated because one, I was like pretending that I'm doing work when I'm not doing work, and besides that, the other staff who are available, they will have burnout because they will be overworked. So that is, I don't feel okay. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.